akasami kaliwa nzanyira n'akasami yakwaba complaining abajje tuboogereko omulundi gumu bana wono yetwaba mala nadda walo sami ayogera ku byagundi embaga zisusse emikolo gisusse baledwe awo n'akagiredda ekisooka eno ndowooza yange buli muntu yenna avumirira omuntu atukuza obufumbo mu maaso ga Katonda oba okola nsobi oba kikyamu kubanga obufumbo obutukuvu yessaala ya buli muntu yenna okay, wobanga obadde tosaaga kale n'oba osaaga message ewe fuluma but people want to know whether obadde osaaga or not but si kyavunaanyizibwa kya busirumukko wabula ate kino kitambuzibwa abali ku opposition nga si ba NUP n'aba gavumenti mu linnya ly'okulwana kati bino ebintu bya mirundi ebiri Ivan Keva waawo bino ebintu bya mirundi ebiri bamutuwe huyo amumpo oyo nonyerezaako mbuuza bubuuza si mu bubite mu nvuma embaga ewakanga zisusse oba atya nnyo kapo oba nakyemalira atya obufumbo obutukuvu naye embaga ewakanga zisusse waaba atya kapo neyeekolera tumusondere naye embaga ewaka zisusse sente zigule ebokisi nebokisi za sabuni n'ensawo za sukaali ku sabuni omuti ogwa kasanvu banne mutubuzaabuza ffe abanyumiza abantu enkonome embaga zisusse abakulembeze be tuli nabo mu nsiko ngamba mu abafamire ey'okwejjako nakyemalira embaga zisusse ge mazima mwebale kuwasa bakazi bammwe mwebale kukyala naye amazima embaga zisusse kamunvume kamukole kirero kamundiise naye embaga zisusse nabagamba nze njogera bintu sinzira ku ndowooza yange ate ndi wankyukakyuka mukyevu manyi maitu abagamba nga sokoleke ono tebamuwasa jjujjuzi wano ye tayagala banne bawase oyo naye bamuwasa bakuwasa ate oli wano complaining embaga zisusse say someone who genda omaitu ajana twabagambako ku gundi y'okuvuma nibagamba essimu musinga okuvuma nemuvuma kakati akyasokola kuteekayo disclaimer kwaki bajja kukola ki muwa kakati kino njagala kibagamba ekiti nze ensonga kisikiriza mu byabufuzi kiri ekintu kimu nti ebyobufuzi bikujjako gwe noyambala ekika ky'omuntu ky'otali nze siri kika kyamu kigenda genda nga mbuuza kyalo kyonna nkoowa nani bali sikyalina nabye ŋŋamba nsi wano naye singa mpulaninga nti ngenda kwesimba okuba MP kati ngenda tandika obbabuuliriza mwenna mutandike n'okummanyiira kitegeeza nvudde mu buntu bwange nvudde mu kimpa emirembe bwetandika okweshoninga katugambe kati lwakuba eyo kale bamuwasa kale yesami katugambe mbuno kati nze omuwala nezere neba ngamba tuli mu struggle naye nga bawasa nnyo onaku weruki omusajja namproposingira erino nga ng'olongamba ki ekigendwa kyabano kiri wano nti mu byobufuzi bakigamba nti kiba kijjako abantu ebyabwe mu politics ne President Museveni nga bw'omulaba asobola okuyimira mu maaso g'omuzindalo n'agamba talina kaalina naye nga gye tugenda mu State House ne tujjayo ebisawo asobola okujja era bayira ekibuuzo kya President Museveni mubuuze oli mugagga oba oli mwavu tasobola kiddamu naye nga atukalakatidde emyaka ago nti mu byobufuzi olemererwa okwogera ekituufu ky'oli kubanga bano abakugoberera bo tebaagala kuwulira mazima kati mu politics waliwo ekifaananyi kye basiigira abantu nti bannabyabufuzi baavu era kyovula bwe twayogeranga ku contribution ya principle nti takyakola era mwe kyemwagala okukola ki okuwulira kati mu byobufuzi waliwo we bikuyambira bikuwa immune ne bikuprotectinga era ndibaminaye tebalina ssente gavumenti ya President Museveni ebaavuwaza naye kati tutuuka ate mu kukola bino ebitukakatako ng'abantu ekitandikira okukukuba omwana n'ababaze nti omuti gwa sabbuuni gwa kasamba oyo ayogera bwe twali e Dubai yatusangayo ekiro nnyo yali asula mu 3 star n'agisulamu okumala omwezi mulamba bw'aba ali mu nsiko sente yazijjanga yali akozesa ng'ali e Dubai akola mulimu kisani ajja agutu tayiro naye ali ku sente z'abali mu struggles be bazimuwa
oba kitegera kakati bane kiba complaining sa kiri kimu nti jemuko mokola embaga olusaka laffe muluyiwa because now you see nyizo kwanza siri mu politics siri active politician neze nyizo tuko kolo mukolo side yo mwami wange ne contributing ne bakwano bange ne ya family yange abantu ambabadde ne sente zaabwe jesa kwa bayinze ku struggle muloza buli ali mu struggle munako ngobule na kicinye kafuno bukada 25 tugambe kala atwala 2 ayina bakaba tugambe ayina bakaba parliament 50 mikwano jibule mu mwaka kadaba ina sente meka aba ina sente ezimana omukolo gwo bukadde ensanvu ogumayo gufaanana gwa matiri bona so kakati kino njagala mukitegere mu abantu ba bulijja abatulaba mmwe buzibu kubanga mwagala banakunga mmwe oli wabalaga nti ayina sente aba akudadde kati naina sente abatakyali mu struggle kati mmwe buzibu kubanga ye mwagala okuwulira naye njala okutegeeza buli muntu yenna avaayo okutongoza mukyala we ekyamazima nga tuddeyo ku bigambo byakyagula byayogera amidisiti munnabyabufuzi obulamu bwonna bwalimu gavumenti eyizoba terina buzibu ku munnabyabufuzi naye nga bali mu gavumenti bamuyinako obuzibu ekintu kyokka kyosobola okuwa omukazi gw'oyita mukyalawo bwe bukakafu nti newoba toliwo yabadde mukyalawo tubirabyeko omuntu n'afa abooluganda ne bajja ne bagobera ddala omukazi ewaka nze omukazi mumanya ali yazanya firimu namwalomatic agamba n'amaka agaali agabbawo amatiribona agayitako paka nakati baganda be bamugoba ewaka gebabeerangamu so kitegeeza basobola okujja ne bagoba mukazi wo gwobadde naye gwobonyebonye ne gwobikoze naye nga bajje basunda ebipalepale nti muganda waffe badde takumanyi kyekiraga nti badde mukyalawo so ekintu kyokka kyokka kyosobola okuwa mukyalo nawe atali munnabyabufuzi kumukonfaminga nti ye mukyala wange kubanga leero omanyi kyabutondoza saya tusubirwa tufa mangu okusinga abakazi kati amidisi byonna byokoze ani agenda obi protectinga kubanga ebintu bye tukola tubikola lw'abaana baffe teri asobola kwagala abaana bo kusinga maama waabwe tubakikulimba n'ekirala bannaye me what I know is omuntu okukulembera constituency namba nga wakati alina nagwakulemberawo okitegeera so I believe omukulembeze omulungi yandibadde alina already ekitandikibwako nga ye family so argument ya kito mugireke mwenna abalowooza nti nno embaga zisusse namwe munonye ssente muwase argument ya kito naye lwaki balesewa ate mugenda kufa winga muli singo nze mbabuulira nandiradde ku mutu gwe nkugamba ekimukaddiya kuba abeera omu nze nkubuulira kimalako emirembe mukazi we abeerawo ng'akimanyi olina agabeerabeera neera ku ssaawa 4 n'agamba makitamu mumutwalire ekyenkya mu busungu obungi ne bakikuwa nene woba olina ssente ninga mu nnyumba ogisulamu wekera enfa gy'ofa teba ya buvunaanyizibwa nze ekyo nkibabuulidde muve mu byekito tuzzaako mboozi ki lwaki tebawasa abaana ba NUP bastruggle kiruma president tabiraba nga kunnyeko wano ne pasita Kiweweesi yaliko oyo mwana wa kkanisa twali mu struggle batuyambako just kunyweza struggle aga mazima galuma mukusalawo neke mazima ne abalabisa abasajja nga mutuddeyo nga musalawo anti atunagamba Simon gye tuvudde omanyiyo bye twesuubiza obimanyi I decided obutavaayo for your own good decide wisely natambula n'agenda oyina okulanga ne bano struggle banuunye nnyo gamba bannaye waka weetaagayo omwana ngoyanjulira ba MP banno ne bagamba Allah hawla ladies and gentlemen meet my wife naayitawaawo ne bagamba yuuyo mukyala wonalebo ayitawo ne naamubanjulira ddi nga bamumanyi omwana kubuzza ffe tuli babi besing kwa complaints balungi waliyo omukazi omubi waliyo omukazi omubi oyagala kwonooneka all women are beautiful basingana businganya tubana mbozi kyawo nze ku baana basitwaga nenze onalebo nnyeko nkoza bozi yose buli alwana obufumbo olwana Katonda I know aha